Anga olwaleero nabagambye omwolesa abantu tuli mu kwolesa kyomanyi omwolesa endala olunaku olwaliro tulina byanjawulo byeleere ndina omwami waneno atunda emmere izit muwogo n'emiti egya muwogo egisinga okubala ebimonde n'ebitooke ennyabo ebitooke biri wano sooka obuze ku mulabi wa LMTV Uganda. Balamusiza nnyo abalabi ba LMTV Uganda nga tuli wano mwoleso mu Lubiri nga twaze okwolesa ebintu ebirungi ebyenjawulo. Tulina emmere ekula amangu ati batugamba kulya muwogo. Amannya gange nze Eliya Sebaggala nga nnima muwere ya muwogo nga mbeera Kiwenda naye nga twaze okwolesa emmere eno ekula amangu. Osobola okubeera nga olima muwogo ono myezi mukaaga nobeera nga osobola omukungula n'omuwa ku bantu b'omu maka go ne balyako n'oluvannyuma oyinza okutundako n'ofuna amagoba okusobola okubeera nti oteekamu kasente mu nsawo. Tulina amalagala agakula amangu myezi 2 nago nga lumonde tusobola okumutema netumusimba netutundako n'okumulya basobola okumulya mu ngeri yonna esoboka tusobola okubeera nga tuba bulungi mu maka gaffe. Kati ng'ensonga eyo gyogedde nti gavumenti ennaku zino yatulagira kulya muwogo. Muwogo ono talina nnyo buzibu nnyo mu bintu kangeze kulufuna buwuka. Muwogo ono kika kirungi mulongooseemu tumita nalukasowamu naye nga awangaala ate ng'akula mangu. Tusobola okumulya ku myezi 6 aba akuze oba tokyasuza enjala naye nga basobola okuwangaala okumala ebbanga lya myaka 3 nga mwali mu ttaka nga akuze tali mu biwuzi akuumuka. Kale nno niwewanga ogamba nja kumusala buwunga asobola bungi okuvaamu akawunga akalungi ddala ennyabo. Kati otunda otya? Abalimi baffe twaze okwolesa nga tubaguza ku nsigo zino ezikula mangu tutundako ku singi nga 10,000 buli kabbande kutukuwa ne tukuyigiriza ennima ye tusomesa obulungi bw'ettaka n'enkozesa yaalyo omuntu asobole okubeera ng'alima ettaka okulijjamu ebibala ebifaanana nga bino so si okulitunda agenda atunde bodaboda tubamukuba akayondo asubwe bino byetwolesezza. Oyogedde ku nsonga ey'okuba akayonda bamanyi abavubuka ffe emyaka gino tukyagala bintu byakulima ebyo bw'oba ne Katonda yatugamba nti naawanga omukisa emirimu gy'emikono gyo tulina kukola okubeera obulungi. Bw'otolima teri kikuba bwavu nga ggula mmere naye bw'obeera n'emmere awaka oba mugagga kubanga buli lunaku oteekwa okwagala okulya. Oyinza okwesonyiwa ng'omulungu naye oyinza okubeera nga olina famire munna ye tajja kukimanya nti tolina mmere naye bw'oba n'emmere oba mugagga oba totya kukyaza mugenyi tolina kyotya kubanga oyinza n'okutunda ku muwogo ono n'onoonyeeza enva so nga n'emmere wazikoze ki wagifunye dda ennyabo. So kati musangibwa wamu bemba siri mwolese wano tusangibwa mu Bukade. Kagambo ki koyina koweereza obubaka buweereza ffe ng'abakyala Baganda kale basically Buganda. Nkubiriza Buganda wano twali bakozi nnyo naye katugere tuddamu obunafu bwe nolaba ettaka ngeri wasobodde okulima n'olikolamu bino ng'ekiyandikwanguyidde okufuna amangu kulitunda. Tukubiriza abantu balime okulima bugagga. Bodaboda gy'osuubira okujja mu ttaka ng'olitunze nga togenda kuddamu gifuna osobola okulima yiika ya muwogo eno n'ozifuna eziwera nga 2 mu mwaka oba obutawera waba oba osimba eka eno mu myezi 6 oteeka okubanga sente oba omaze ozifuna ezifunira bodaboda. Olwaleero eka ya muwogo nesobola okuvaamu ensawo eziwera 50 nga wadde olima omuwogo ekika kino so nga ate bodaboda egula singa obukadde nga 6 oba 7 kikutwalira okulima ensawo ntono okuba kati ensawo ya muwogo eno agula singa emitwalo 17 ensawo ey'emmere ekitegeeza nti bodaboda 2 oyinza okuzigula mu myezi 8 oba omwaka gumu. Tukubiriza abantu bayiikire okukola naddala okulima tusobole okubeera nga tulima olima emmere nobeera nga osobola okuyimirizaawo amaka go n'okufunamu ensimbi oba oli awo n'okweyimirizaawo mu ngeri esoboka nga totunze ettaka.
Soko twebalize Ssaabasajja Muwenda Mutebi n'Obwakabaka bwa Buganda. Twebaza Ssaabasajja Muwenda Mutebi ono eyatutegekera omwoleso guno Kabaka wa Buganda ng'era atukubiriza kukola nnyo ekikulu kukola Bayibuli etugamba ataako ino kulya nga taalyenga era tugamba nti naawanga omukisa emirimu gy'emikono gyo Mukama bw'onoobanga okoze n'olima era Mukama ajja kuwa omukisa emirimu gy'emikono gyo ojja kufunamu amagoba osobole okuliisa abantu bamumaka go nosobola okutunda okufunamu amagoba n'okuyimirirawo obeere bulungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Neyanza nange neyanzege mukwano.